bayima nga tebakkiriza kuziika muntu oyo. Abasiraamu abaali balujuuju tebakola ki naye nga bakikola taazir, kukola ki kukangavula abantu baleme kukola ki kukijjamu. Nebaziza ebibuuzo bye babuuzizza abasiraamu abali wano. Katubeetondere bwe muba temuwulira, naye era mwategedde nti tubuuza bibuuzo ensonga lwaki muparticipatinze. Ebimu mubiwulira, ebimu temubiwulira, naye babagambye nti bagenda oba bakola ku arrangement okutereeza ebyempuliziganya. Bajja bitereeza insha Allah. Ababuuzizza ekibuuzo ekisooka mukwano gwange oli yakibuuzizza duwa ya 40, duwa ya ennaku 3. Tukole tutya? Bane nabagambye nze mbadde sizze kukola ki kuyingira mu masala gafaanaganako bwe tuti. Lwaki? Kubanga mmanyi nga bwe tuli wano ffenna tuyina enzikiriza kwegamba engeri gye tutwala ebintu ebyo. Ne bwe nakugamba wano nti tokikola, ojja kujjayo okikole, okujjako oyo Allah gw'anaaba alungamizza. Ne bwe nagamba nti kikole nga tokikkiririzaamu, tojja kikola ki naye kankiddemu. Okusoma kwange kwensomyeko essaawa eno ni myaka 68 gye mmaze ku nsi. Ebitabo byonna bye mbikkudde ze sisangangamu duwa ya nnaku 3, duwa ya nnaku bweziki. Nze right? Sigikolanga ki? Sigisangangayo. Kati baseeka abalala bwe babeera nga bazirina, abo be bamanyi. Nze nkoze ki? Ekyange bwe nsobola okuddamu bwenti nga nze tudde tunigisaninga abantu. Okiraba? Naye tetukitwala nga tteeka nti no tukoze ki? Batugambye tukolezena. Ate era bwe tuba tuligestalinga kasi kyomanya nti omuntu agamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, mubale mu bantu. Okujjako nga yamaze okugamba nze lwakuba ndi Zainabu naye nze nsomera mu kyaki, oyo si musiraamu, sibabuli. Naye bw'abeera nga akyagamba nti ashhadu an la ilaha illallah naye ng'agayadde kubeera kusaala, bakuze bwenzi, naye ne bajja okubawoowa. Tukole tutya tubawoowe oba nedda? Ekyo nja kukiddiza omukulu w'ettwale ly'Embaale, yagenda okuwa eyo fatwa insha Allahu taala. Akole ki yeyinza okugenderwako nga evudde mu ofiisi nkulu efaanaganako bwekyo. Naye eyo kugamba nti Seka Kabali yagambye bw'ati ebitabo tujja kubijjayo tubisome wano bingi era tubeere nga tubikola ki tubiteekawo. Naye mu bufunze abamu bakigaana, bawulama abamu bakikola ki bakigaana nti tekikolebwa, tebawoowa mukazi ng'ali ki ng'ali lubuto. Abalala ne bakikola ki ne bakikkiriza.
Ekikigaanisa lwaki kigaanibwa kyoba osooka okumanya. Ekikigaanisa kwe kubeera nti kuyinza okubeeramu okutabula ki emisaayi. Ono agenda okuwoowa nga si eki si yenanyini lubuto. Kitegeeza wajja kubaawo okukola ki okutabula emisaayi. Kyeki kigaanyisa. Tuli fenna oba noyinza fatwa oli yagenda kuba fatwa eyiye njagadde babbirako abawulama lwaki baawukana kuki mu nsonga eyo. Abamu ne bakikkiriza ne bagamba nti kasita tukakasa omuwala n'avaayo n'agamba nti olubuto lwono, n'omusajja n'agamba nti olwo olubuto lwaki lwange. Bagamba nti mubawoowe, kuba bwe mutabawoowe bagenda kugenda mu maaso n'obuki n'obwenzi. Tutaasaako sayidi emu nga ekimu ku makonstitution naye ssebo mufuti wa Mbale gwojja okukolaki okuwa fatwa eyo. Nze ebyange badde mbabbirako obubizi tulabe tuwe bikolaki webigira. Abalina abasiraamu nga balina ki ebbaala. Emyaka egy'emabegako nagendako emubende eyo nensanga nga kino kyo mukulu wa obusiraamu ye yakitugamba mu kitundu ekyo. Twali tugenzeeyo nga tugenda ku ddaawa ene tuyimirira okusalirako ku muzikiti ogumu. Naye bye batugamba nti wano wadde bayimaamu bano balina be bakozesa ne basogola bo tebanywa naye bakola ki batunda. Era bo tebalya mbizzi naye waliwo ababalundira. Kati abo tubaziike tutya? Nze okusoma kwange okutono ennyo. Kasita omusiraamu abeera nga akyagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, tumuziika. Asabeera nga ki akyagamba kya la ilaha illa Allah nga takigaananga. Kuba ku kino manyiya abasiraamu abaali balujuuju ngera bwe babeera bannaabwe babeeraga ate ye bwabeera eri nga banywa ne bannaabwe aba nze siringa mmwe oli yakozesanga n'erinnya nti siringa mmwe abakafiri. Era lwonnaafa tebagenda kunziika mu keesi, bajja kunziikanga musiraamu. Naye ng'ali luddamu ali mu bbaala gyabyo. Omusiraamu tumuziika ng'omusiraamu. Naye era badde abaali bakuliddeko nga nziramu ekibuuzo ekyo ngezaako okubajjukiza abalina emyaka ekigenzeeko ng'egyange kye twakolanga eri emabega. Bayimaamu nga tebakkiriza kuziika muntu oyo. Tebakola ki? Naye nga bakikola taazir, kukola ki? Kukangavula abantu baleme kukola ki? Kukijjamu. Ekyo naffe tukyakkirizibwa okukikola. Imaamu n'ogamba nti abaana ono omufu afudde, tukakasa nti afudde musiraamu kuba tagaanangako busiraamu ki? Busiraamu bwe
naye abawalimu mwenna abali wano mbeegayiridde temumusalira, abalala musalire. Abalala mukozi mumusalire, naye abawalimu mwenna abali wano temukola ki? Temumusalira. Naye ekyo tokikola kukikozesa nti nno oli simuki si musiraamu, abasigadde be baba bamusalira. Bwetyo yennankani yange gyenjagala naye nga ye asigala akyali musiraamu ebbanga lyamala gatabwenganye. Mbeebazizza nnyo okubeera tumukkiriza ne tusoma. Nsaba Allah abasasulemu birungi byereere. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli Energy tukuletedde gaasi omulungi. Osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel. Tusange Ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756331354. Save Tuli Energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media.